Yes, ku Megatron kuli tugamba nti nobera ngu subscribinga, likinga, atoberenga o sharinga. Muzed Megatron is my name. Basi kubera nti mutambula naffe each and every time ne wewayo ne mugambanga tunatambuliranga ku mukutu ogwa Megatron Media. Tugamba nti no Megatron Media we break news. Amone engeri gye gatambudde n'engeri gye gaguddewo tugakuwa yonna gisemberanga otuwuliriza. Sirinze kandi ne Ganja Fadge manya mukola kyamanyi okulayika nti mutugubirira nga mmoze bwagezezaako okulayika nti atembeeta ensonga wetuli okulayika nti tuyita mawulire agakoze wiiki agatambudde tugatunulemu tulabe ebintu ate bwe tubiraba bw'obiraba wembiraba era buli omu aba n'endowooza ye waliwo wetukwatagana waliwo wetugugulaganamuko ogutali musango because buli omu ayina entegeera ye n'endaba gy'alabamu ebintu ku menu tuyina ensonga nnyingi nnyo. Lwasa yawasiza yaleese eggole sire neggole jozi leero jozi nze nalirabye amaaso naye terinnafumba naye ate tusaze omugambo nga bukyali nalabye bajjo agenda kuwasa mukazi mulala genda kuwasa mukazi anoonya mukazi wakuwasa era aliyo nga yeepikira bajjo waali nga yeepikira bajjo ye waali kakati King Saha ali mu lutalo ne Dr. Tyamale nalabyekaawo tamale ebirundi tulina storage twakoze yabavumye paka kuwulira bubi bonna babiri ate olutalo lwa Shiba ne Spice Diana luli ddala maaso. Spice ye munyivu oba Shiba yamubbira musajja oba yamutira mwana. Finally ensonga gye tugenda nga tusembyayo ensonga ya abayimbi okwewula ssente ne babanga baganya okuziza era ssente eno yaleetedde mwana muwala Azawi okuva n'agamba nti ssente zino okuva ezajja abayimbi abanene bazeewula naye mu abayimbi nakunkunye dda batalina ssente mwewula ssente zino naye ekibuzo kiri nti mumanyi repercussions ssente we zikulema bakola batya tutandikiraawo ate ekisooka mu byonna bano abaana abayimbi abasinga munnange bannawoomerwa emboona ate bw'oba nawoomerwa emboona omanyi ky'olina okukola okulabika nti oba ne ligo tiimu bintu by'amateeka bino ng'onaasayininga contract weetaaga okuyita bannamateeka abo ne bayitaayita mu contract mujja kgenda mugyeyo akasente nga repercussion temuzimanyi ebintu bino nga zikulemye okuzzaayo okukakkana nga muziki wo bamukoze eki bamuboyi kasooka tufunye eddoboozi lya Kenzo kati then after ffe tweyongereyo bagitambulira ddala jam session yaddamu mukolera ddala bulungi ebintu binene ebya ssente ze babaweza okwewolanga n'okuzaayo bitambula bitya abayimbi balina engeri gye bazeewola ne bazikomyawo babeewola tebaddamu nakuba basiba kirimu challenges abamu barespondinze bulungi bakomyawo mpolampola nga bwomanyi looni bweba looni togisingira omuntu asasula mpola kitwala akadde naye abamu tebakya nga bwomanyi abantu buli omu alina characters zanjawulo mulimu abatali respectful bashegenda ne mulimu abo abalina obuvunanyizibwa and but it's all about them because life is what you make it. Whoever that has done good, the future will be good for you. Eddie, we watandikira walingawo eggaali ku bayimbi watandikira okuyimba ekyo kya gash ebigambo bibadde bya ddirisa kati kyembuuza akasente kano bwaba kazaayo wasimyesimyeko n'otegeera oba mulimu okuteekamuko ku interest temuli bwe bakawadde sente eringa ya musiraamu kakati awo baba basobola okutambula naye kakati obuzibu obuli mu music mmoze ojjayo ssente ng'obaze kityuni omanyi abayimbi abo bwe baba mu studio producer n'asindogomya ebigoma bw'abeera awo munda alabira ddala ng'akubye kabunamawanga olugira nga baluwuliriza ye na mukyala we na bakyali be mu nju terufuluma kakati luba terumusaza aba asobola okufuna ssente zaanazza nze kyentya obuzibwawo we buli my worry is ssente zino nga Azawi wavuddeyo alina statement gyakoze ng'awandiika nga ye akandaba Azawi wano bamufuna statement yakoze era nze yandetedde okubeera nga ndowooza nnyo kuleetera okwennyamira kozi yagamba kanoonye wano Azawi weebale Azawi mufunye agamba nti there is a lot happening in the music industry you know gundi ya Azawi agamba nti ayina ensonga ze ensonga esooka agamba nti artists and its leadership Lugogo Cricket Oval
is going to be under reconstruction very soon. For we don't know how long. I hear the plan is to build an arena. Ekino ekyo nakigambako Lugogo bali bagenda natandika mwaka guno era show ya Kamili yalegenda okubeera nti Desemba. Endowooza eya Ssalongo Siraje egenda Desemba omwezi 14 omwezi guno gwe tugendamu abantu bagende bamuwagire kati kine bere china nyashi Ssalongo Siraje mugende bana mugende muwagire Ssalongo Siraje nakuzumwe zigenda bera nga 14 wali Lugogo mugende mbere bulungi nnyo ayine nyimba ne Palaso ayine nyimba nyingi yaliko manager wa Kamili mugende muwagire so ngokusinzira ano twogera kwa Zawi ebizo biri mu industry ya Uganda Lugogo Cricket Oval is going to be under reconstruction very soon. For we don't know how long. I hear the plan is to build an arena. Imagine this takes a couple of years. Where are we going to be hosting our concerts and events for the meantime? So kako kiyasose Lugogo bagenda mugala bamuzimbe kino najjako wano nenkyogera ku mukutu gwa Megatron manyini na abantu banga bampa information waliwo enswera zo ku kisenge waliwo abawalabu abakirimu bagenda kuzimbawo arena era nga bwe gambye nti ekivulu kya Kamili kye kyalina okusimbawo basibeko Bugwe so right now kize abatakimanyi Lugogo bamaze omugala abayimbi baddawa Lugogo bamugala tutule ku bisaawe bino ekisaawe kya Miss Kigunda nakikiriza ogendamu ebivulu andikati awo banagenda wankulukuku banagenda ku kesisi eno bagundi gye bategese evunu egibibasalira bakireva gye bali ensikini bani ewabi ne botunulira Lugogo yabadde akolera bulungi nsooka location nungi kati botunulira Lugogo that is bwabanga gaddwa nga bwe kiri into preparations nti bagala kuteekawo arena kijja kutwala emyaka botunulira ebintu ebifo ebirala ebisobola okufevalinga ebivulu by'abayimbi as per now Fefe Busi yategekedde naye ebiseera ebisinga ndaba wala muko kuba kati olaba abantu nga balina muko kuki olaba kiri kyogedde strategic location ya Lugogo abaana bava ku Jinja Road abaana bava ku Bombo Road abaana bava ku Ntebe Road ne transport aba mwangu kuba tosobola kuŋŋamba nti nze ngenda kuva ekawempe ate ngende kuja hazi PM Munyonyo jjukira abamu baabiwago batambulira mu bitakisi kakati bwe bakujja ekawempe bakusuula mu tawuni obyangatane olina okunoonya ezidde Munyonyo so abantu entambula kati obuzibu wano mu kugenda osobola obudde bwa bukyali kati okudda kitegeeza ekyo ekifo kiba kyo tekijja fevalinga bulungi bantu ekifo kati ekisigaddewo ekiri favorite ye Nakivubu kati Nakivubu oyo hamu asobola okukolera ddala ssente cause I'm sure nti ekisaawe kya hamu emirimu egigenda okukolebwayo ennyo bwe guba mupiira gugenda bagwa liigi zaffe zawano kakati ekiba kisigadde ng'ate ekifo kirina okuyingiza ssente kitegeeza concert season nazaalina ozitunuulira ekirungi byonna nti ewe waaki wa kapeti sigamba nti muddo nti bagenda lwakuba nawulira nti alina initiative ate eyokuleetamu ekyomuddo ekiri kuba omuddo baguli madda gyeguli just that balinda kuguleeta kozi nekyali kyakiremesa ndowooza kafu okukigira ennyo yali kapeti omanyi kapeti eyo tebagikkiriza n'abalaba Premier League abasinga ebisaawo ebyo Kasubi Nabulagala kabakaddo naye ogwo omuddo sibe oyino pasipalamu abeera ewammwe ono gwe basaayirira oyo gwe muyisaayisaako kati ng'oggyeko akaddo waliwo nekya escape route nga waguddewo catastrophe yonna bw'otulira ekisaawe kya hamu bwe wagwawo obuzibu bwonna abantu baddukirawa bwe beetaayiriza kuba ebweru waakyo maduuka ogira ogwa mu dduuka lya Jati Nulumpungu ogira eno ogudde mu Zaina Baziza oyinza obutasobola bwe bali awo bayitirivu nnyo so mu mbeera bwetyo omukulu bw'aba wakola ssente ab'ebivvulu alina nabo balowoozaako kuba bwe bakapeti stage basobola ogiteeka wakati abantu ne batagirinyirira nnyo
ne wantu mugundi ganja I think wana abagagga bafunye opportunity kuba right now Lugogo waba taliwo kyemumanyi kozi mu Kampala mukyalimu ebifo ebirimu abanako bannakunkunyedda senga baba jawo ne babateeka wala ne bazimbawo ne bateekawo ekifo nti nga abayimbi bajja teekera mu bivulu kati for example for what I know harm tasobola kukkiriza kisaawe kiteeka mu baana bano bakubanguliko andi kati abaana abo nga balinnye ettaka business wise tayinza ekisaawe kino bayinza okugira nti ku taafu tugenda teekayo stage yokka waggulu ero geba nnene bagambye abantu abasootula ku butebe ne bakakkana okukakkana batya ne bakakkana ne batakuba gundi yadayo amandi enguliko yadayo amandi bagikubireyo mu butebe waggulu anti babumenye temubaganya babumenye era kino ekisaawe kya hamu era hamu atuyambe ekivulu kino kye kiba kisembayo sigale nga kya mupiira anti kati era n'omupiira nagwo gubaamu enguliko anti advantage eriwo kuba ab'omupiira balina n'embuuka eno gye babuuka ne bakuba ne weevu ne bazizza eno ne bazizza eri so just bantu kubeera organized kuba hamu business wise kimukolera ekisaawe ekyo bwe kiba kisobola otuuza abantu emitwalo 2 n'ekitundu n'okujjawo embeera ne badde ey'okutulimba omanyi wano ekisaawe bwe babeera ku ground wano kati ng'erugogo basooka ne babakubya eriyovyo bwe bati ne bongeza obutwe bw'abantu munnakikubye kyedomodde ng'alina enkumi zeezi kaakati bw'otuula wano n'otuula bulungi nnyo mu katebeko mu kisaawe kya hamu tukimanyi bulungi nnyo nti kapasite emitwalo 2 n'egi bw'ofuna abantu 15,000 ne balyoka beegira bati oba ne beesuula amabanga kiba kijja tukolera okutegeera abantu bazze bameka n'enkoona n'enywa so hamu bwe baba bakimutunuzaamu basobola okukubiramu enguliko kati so kati abayimbi kuba bw'olaba muzaaba abayimbi ba Europe ebiseera ebisinga bakozesa bisaawe kituufu Bungereza US bakozesa nnyo ebyo ebisaawe just kye bakola nti omuddo guno tebaguganya era ebiseera ebisinga bateeka stage ezo batera naziteeka eno kati for instance awe wa hamu waliwo wano bakubira ensero stage gye bagistaginga then ne bongeramu ne screens ez'enjawulo yabatagenda kulaba bulungi in fact stage eba yakyererezi nti asobola okukyukira n'ayimbira abeeno n'akyukira n'ayimbira abeeno n'akyukira nga ne screen bwe zimulaba so basobola okugira nga bategekeraawo naffe abatunuulizi b'ensonga okulaba nti omukulu ono ddala kituufu abantu abalina kiba kituwa okubala okulungi so right now tugeze government ekedde enkya negamba nti ekisaawe temukyaddamu before ki mu Kampala munabo ebikuba basobola okubeera nti beesigamu ne bagaa ebivuluka tubiteekeko wano nga mukulu wa Amaliriza Arena kaakati mu bifo byentunuulira nga nabyo byandikoze bulungi tuyinamu Freedom City baba balina okuddayo ebadde egizeegizeemuko mu bivulu ng'ate location yayo nayo teyali embi ng'abantu baba bavudde eno mu kibuga wali ndowooza 2,000 wali kugundi n'olwasa kati ndowooza zaalinya bulinnya Freedom City begenda kuddamu ekole ekifo ekirala Kyaddondo Rugby Grounds opposite awo by the way Kyaddondo bategekeranga mu kyabaki palaso omujjukira mu maama bannayuganda bazibu omuntu n'ategeka ekivulu ng'oluyimba yalisoma oluyimba lw'amakulu lujudde lufumbekeddemu amakulu n'abayita ne mutajja baali batuufu fikfameka naye ekivulu kye ekyasooka awantu abayimbi badde batiddewo ekivulu ki abayimbi badde batiddewo naye owaawo agenda gadanga yakibe agenda kweyagala naye kyabatuyamba ajjemu emisokoto gy'embizzi omusajja atunda embizzi nanyini wawo bannange omuka gonna ne gubagira bwega embizzi eri awantu ajja ku kisibo bw'aleeta wa oba gundi ya Nicodemus simanyi nakumanya like alinawo gundi bulanti nanyini gundi awo kiriyo kyusaamu bwe babagenda abantu bagenda tandika okujja balekerawo kwetolooza ekifo emidaala gy'embizzi empuna ono bigodo ono njereno akantu nti mugende mukole ki mwemale goga mu nsonda nze ebifo ebyo n'ekyakantu kiba tekijja ebifo ebyo tebeetaaga teekamu mbizzi bikuŋŋaanya abantu ab'enjawulo omusiraamu talya mbizzi omu Seven State talya mbizzi kakati bajja okucakala ate n'agwa mu mbizzi okitegeera kale n'abeerawo tategedde n'omuguzi oluti emirembe talina kati nze ffe abatambula n'enkofiira ku mutwe bakuba ekifaananyi ng'okutte oluti ate oba okutte luti weesemberezza oluti abantu bazze bangi mwekukuutiriza bagenulayo ekigodde ekinene kiti
Seka nga agitunuulira alinga Seka ajagadde. Seka tajagadde. Seka atende waliddwa. Naye nga katulabe wa wetugenda obeera nga tukoma ku nsonga eyo naye nga yo Lugogo Cricket Oval bagenda kubeera nti bagi reconstruction bagenda teekawo arena bongerako mutindo innovation arena bayimbi bajja kweyagalira abe bajja kweyagala ate ensuubira ekyo gavumenti kyegenda okukola kirungi si kibi that aside video naagwa nga agamba nti no people under this street thinking I'm against the revamp of the Oval. Bambi temwe kaka mubireke temujja kusobola. Kati wano gundi endala n'agamba nti the Federation Circle money was given out but it's shocking that the already established artists are the one that got the fattest amount and are not obligated to pay back. Sibetefutefu kusasula. Waliwo nyesira abayimbi bano bannagwedda tekibakakatako si betefutefu ubabo kye bakola agambye bajjayo essava aye ndowooza bo bwe baba ndowooza basooka ne batulira n'obuzito bw'ggwe ng'omuyimbi palaso bojja sente ze bagenda okuwa si ze bagenda owa kapeke ajja kujja bagenda tugenda kuwa miliyoni 2 tulabanga zo josobola palaso yajja kujja ajjeyo miliyoni zinga 20 ate nga okusinzira kwaza obyannyonnyodde batwala eteteme sava ate nga sibetefutefu sasula kaakati n'ateeka mu bracket n'agamba nti azin bo baba wabuwi kavangata ke kali kaataddemu obligated butereevu n'amalayo n'agamba nti however those who struggling are the ones are borrowing. My question is tukate bano already bayina potential obusobozi oba oli awo kola ki nibo bakoze okusasula kuba bo bafuna bookings bategeka ebivulu kyokka ate si be betefutefu okusasula bo ne baba bagenze federation ene eringa ebawo obuwi kyokka ate ekisinga okunakuwaza nti bano abaana bastruggling upcoming abajja obuzi okuteekawo establishment yaabwe ate bwe beewola bo be baagala bakole ki basasule yatalina bookings za bivulu yateetegeka kale yakya struggling tannakuba hiti tamanyi nti oba leero n'aba superstar obe akyali mu mbeera ya ssuubi ate be basasula omugaati omuki omunene so azawe ekyo kimuleetera okwemulugunya ate abaana bano ng'olwokusinziira gundi ogimazeeyo waliwo eri endala gye yatenda ayina kano kweyongeddeko create gundi ze bayina emitendera gye bayitamu nga bagenda okufuna sente ezo ye sente ezo ezikulema okusasula bakolera ki okakananga ogudde mu mbi kuba kati right now sente ezo zavaayo abayimbi bazifuna nawulirako mbu nti waliwo enteekateeka omukulu omu ng'agula ennyimba z'abantu najja n'agula alubamu yo n'agyesigaliza n'abanga gwakugjeemu akubuza oyagala mmeka era waliwo omuyimbi omu waliwo ne beyakwatanga mu catalogs zaabwe bonna basajja bakulu baludde mu industry mu kadongo kamu abo kye yabakola byonna n'abitwala zaabwe zonna n'azitwala kati balaba ndabe kugira nti banayize ennyimba zange naye bwe tudda kati for instance nga copyright ono etteekero limaze okuyita omuntu ono aba takyasobola kulya ku ezo nnyimba olw'ensonga nti yakola ki yatunda rights ze kakati embeera efaananako bwetu bano abaana bwe baga mu kawunyemu nga ezimu ku documents ze baba signingsa mulimu ate abamusi be bataasoma baana bannawoomerwe lwaki abanene bo tebagenda tebazaayo sente anti zezo kyebayita double standards what I think right now omuyimbi omunene yagamba anti muzeeyi kintu oba yakirimu kozi muzeeyi aba alagidde anze ngenda yimba campaign nkuddiza sente ate nkuwa zaaki kidyamu double standards ze kaakati wano tekireetedde gundi gavumenti okubeera nti ekwata abayimbi nga yebeefugira era nze bwentunulatunula nze nga kuba kati omuntu eyakuwola nze mba nakuwola sente yange goŋŋambako nga nakuwola gwerabira kuba n'abaana b'obusaku abaana b'obusaka tulina bano abakoze obugundi buli wamu babusudde buli wamu babuleka tebabeewolamu abantu okufaako obufi waliwo omukyala ng'agenda yeewolayo mitwalo 10 n'egi tebawola nnyingi 15 bwe yeewola 15
bamukubira obusimu bakuwa basokuwa omwezi ne bakuba essimu buli luvannyuma lwa nnaku ezi oli eweepiica na ssente zaffe oli mu ssente zaffe weepiica wenna ssebo ogeza akabina nkulaba ng'oyitawo Mitwalo 15 omukyala tebamukyusisa ekkubo waalina okuyita okutuuka mu asala walala bamukuba eriiso bati bwe bamukubire sitwakulabye leero akaviiri osibye kapya twetaaga ssente obunkenke bubeera so mu mbeera ezifaananako bwe zito bano abayimbi abato bandibadde bakwata banampola nnyo mu mbeera ezifaananako bwe zito kuba omwana ng'era bwe twagambye ajja kgenda yeewole ayingire studio akuba oluyimba lukome mu kitundu wennyini ewali studio alutwalire ku ssimu lukome mu nju ye zino ssente abayimbi abanene lwaki bwe beewola tebazaayo kuba bwe bazaayo kireetera ate bano abaana abalala abato ssente zisangayo ne bakola ki ne beeyongera okwewola naye ate mwe mugamba nti ate mmwe mukola ate mmwe abatasasula kati ekigendererwa kya ssaka eyo kiba ganja ekibuzo kyange kigamba nti ssente zino ze zaali zeetaagisa mu industry yali yeetaaga ssente mu byonna byebyo bye twali twogerako tujjukira saga ya Rastapio oba President Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza eddoboozi lye lyasinga situka mu kufa kw'omugenzi Katolo Bwama nannyonnyola abayimbi bano n'abagamba bajja tuuka ekiseera nga babafuga okitegeera nga temulina kyakkola nga babatadde mu nkwawa zammwe kyokka ate industry ffenna ze twegomba wano mu Africa for instance Nigeria ne South Africa bo kye baakola mateeka gagenda kuteekawo mbeera y'abayimbi kukola ki kufuna na industry kukola ki kukula industry eyo yonna bwekula ekimu ku bisi in fact si ekimu ebikuza industry kukolera bayimbi bano kuba sayiningira teeka lya copyright kuba etteeka eryo bwe lisayiningibwa bwe paba omuyimbi atandika okuyingiza either ayimbye ku stage oba tayimbye ku stage naye abaana bawana abo boolaba bashiba muwoza baba booking eno baba booking abaana bakoowa bagenda okubuukinga ng'olunaku olina sho 3 waliwo ey'embalala waliwo ey'emukono naye ng'olinamu ekisujja nali nyumyako ne Spice awo tulina sho gye twakole balina obuzibu n'abatooka ntooko nagamba nti obuzibu tusingira ddala okufuna tukola nnyo si wummula for example right now twamukola alina ekanula ku mukono n'agamba nti ogenda mu van nga olina kanula olina okuyimba ova ku kanula okola kwegamba ofuna mu kintu kyo olina okukola tirelessly jjukira bw'otayimbe nga bakubuukinze embaale okitegeera eyakubuukinze ye tojja mugaa nti nabadde mulwadde okitegeera kati copyright law yo kyekola ereetera abantu bano okufuna ssente oba ayimbye oba tayimbye tuli mu mbeera kati ya online okitegeera era abayimbi bonna abagaggawadde baba mubala baga nti online ayingiza ssente bwe ziti ne bwe ziti ne copyright law bwetabaawo ebiseera ebisinga abayimbi bano ssente tebazifuna nga bwe bateekeddwa zifuna zino media houses zonna n'abantu sekinoomu ebifo ebisanyukirwamu abazanya music w'abayimbi nga bye bitambuza businesses zaabwe abo bonna balina portion gye bateekeddwa okusasula kitegeeza omuyimbi agenda kufuna ssente nga ne bw'aba afunye obulwadde emergency tugeze nga ya bulwadde agenda kutuula ewaka ssente zisikale nga ziyingira ku account so Bobi Wine kwe kubaga nti bannange tulina kwegatta ku biiru Hilary Kiyaga oba Dr. Hilda Manjaleese ne tulwanirira ekyaffe wabula tetugenda kulwanirira kyaffe nga tetufunye eddoboozi lyawamu okitegeera wabula omuntu mwe alina kibawa ate mwe abasinga mukola ki mumutembeeta mumwekulubeesezaako wabula senga mumubeera wala ne mumubanja ebyo bye muteekeddwa mumubanja oba bye mumwagalako kitegeeza mugenda kufunamu naye Moze for instance kateeka n'ekizampo nkubanja naye wakati mu kkubanja saawa binansiiba naawe olumu ne lwennumiddwa enjala gwangulira ekyemisana okitegeera mba ngenda kkubanja ntya oba tosobola akafansonyi ako kakola ki kajja so kati abayimbi wakati mubasembeza mu federation eno
government ebakolera kino simanyi basasulidde we basula simanyi tolaba ke babakola babalaga mbwe eri gye baali basula wali wabwere ne balya ne bapama mutoyi ne bakola kine befuka kondomu ne bazimalayo omukulu kye yakola sente nga zizze n'abagamba munewa nti mwasuliranga bwereere wano si wabajjajja bammwe sente ze basooka okutemako ng'ate tebalina kyakukola balya banywa balingaki balya loogi zonna naye nga all in all abayimbi tebagala kuzayo sente babagoba bugobi era saawa yonna teri muyimbi agenda kuddamu yimba luyimba lwa revolutionary mpozi nga tewazirya abasajja bajja kubala abalawa bajja okukubayo wara gwatayagala kwesembereza gundi gwatayagala kwesembereza gavumenti tolya sente oshegeera gwayagala okuwulira nti olina side kwoyagala okuyimirira gyolaba nga waliwo ebitatambula bulungi si esaidi gye bayita ey'abantu abanyigirizibwa ng'oyagala okwetaba mu revolution tolya sente zino otherwise boona agenda ne weewolayo olaba nti weewoze obukadde nga 15 bajja genda okubala abakubanja akawumbi nga tokalowooza nga nako kakwata olyoka otunda obutaka bubwatunda ekijja bwe bakiyita kuguluba sooka okola otya otagale so mwegendereze mu mbeera ezifaanana that aside nalabye posti eyanyiiziza saabadde musanyufu nanyingira omukulu gye yayingidde Chosen Becky yagambye nti Dennis Duke yabadde ndowooza yataddeyo posti Chosen Becky asalewo kimu oba ayimba ayimbe oba akola comedy akola oyo she's good at both mulungi mu byonna cause right now omuyimbi akutte TikTok n'agiteeka waggulu bwati Chosen Becky ayina kanaka my eyes my lips dandalent wana ekonga konak kakati nze omuntu ngoyo bwovaayo n'otandika okunenya Chosen Becky kwekyo kyakola oba totegeera business eno eya art olwo kye bayita music dance and drama MDD yes batono nnyo ababimalayo eriyo badansa ng'asobola okuyimba asobola okuzannya kati ate eriyo abalinako ekimu ng'asobola kuyimba buyimbi eriyo abalinako ebibiri nga kati for instance Bobi Wine is an actor tumulabyeko ng'azannya ng'akijjayo bulungi ate muyimbi kitegeeza oyo alina music and drama kati tulinayo abayimbi nga ba Tipsy nga mulungi mu dance and music kitegeera kati eriyo ababimalayo byonna kati Chosen Becky bw'abanga asobola okuyimba nga bwe tukakasa nti obusobozi abulina ng'ate asobola n'okuzannya nga bw'azannya kuno okuzannya omanyi ebimu ku bye kusobola okukola kumuleetera okusigala mu bantu ng'ali vibrant n'akwata emikutu gimugatta abantu era bw'omwetegereza TikTok ye olw'okuba nti eri waggulu nnyo mu numbers n'abantu bagigoberera kimuyambako okupromotinga music we never sponsor right now in ITL yes so omuntu ng'oyo ekintu kyakola kiba kirungi nnyo musically that's why ojje weegendereze moze ennaku zino abayimbi bw'otunuulira bwe baba bakwata video zaabwe bakozesa nnyo ba TikTok abaliko ne babateeka mu video zaabwe either nga ba vixen oba nga ba dancer oba nga bakazannyikirizi aba baze ebintu bibiri agenda promoting oluyimba ku TikTok ate nga TikTok na ina following yes ya kika kya waggulu nnyo so mu mbeera ezifaananako bwe zituyo strategy mu music okupromoting ekintu atasoma yatakitegeera omusirusiru omuwumbatuutu mu mbeera ezifaanana because I like the way how Chosen Becky you're promoting mu obulamu because right now talina nnyo oluyimba luliko at least ku TikTok ogenda kubayimbi abasinga kwali abeera mu trending so for what Chosen Becky kyakola kirungi nnyo era bw'anaatukubamu hit kigenda bba kyamaanyi hit eyo okutambula kuba yasooka n'abyetuuliramu ne binyuma ne ba tiktokers abala ne bakola ki ne babyongerayo ate we binyuma gojje weegendereza ekintu kyonna kasita kinyuma ku social media automatically aba mainstream media baba bakyettanira era gojje weegendereze bano abakola amawulire ga mainstream media ag'eŋŋambo ojolabe kwe batambulira basooka tunulako eno kiki ekiriyo kyekitambula kyekitrendinga omuntu oli eyakoze eggulire ku social media ne bamugjayo ne bamukyazaako eno so Chosen Becky kyakola kiri tactical nnyo mu mbeera ezifaananako wezi that aside bana ng'omutemu baamukutte
ono yakuba abaana abo babakwate mmoze naye omugere bagiyigira weejo emigere bagikuba kyokka mwana muto abaana bato be bakola ebintu gwe oli omuvubuka tomumanyi owe waffe mwana muto abba kati ninawe namusangiraawo olaba wali first pharmacy eno empya gye bakazimbako n'omulago omupya yaggula emmotoka y'abachina twali mmotoka ya station n'agiggula n'ababba buli kimu ekyalimu kyokka ekinyuma abantu bannange nga bamagalala ate kati kyebayize bakoonera mu lujjudde bajja 14 era mwegendereze embeera eri mu ggwanga mu byenfuna abantu baavu so bw'otulina insecurity etabukidde ddala insecurity tekoma kubeera eno yokka mu downtown oba mu bannakunkunye edda wabula bw'otulina ne vidiyo ezisinga okutrendinga neeno waggulu munyonyo wakweza enguudo eziri kaamu babateega ekiro ne babakoona emikiiko egyo gwe n'owummuza bode ebyensi n'osooka obyesonyiwamukko kati so abaana bano simanyi nakumanya bazadde kye bagenda kukolera baana naye ng'abaana bafudde ekitagasa ebbula ly'emirimu lino lireetedde abaana okufuuka ebimenkene mukulu mbwe yabadde ava oba ku bank ayinamu emitwalo gya 45 ne bamulaba naye nina ekintu kyensanyukiddeko ennaku zino poliisi mwanguwa ate n'ebizimbe okubeera ku kamera ennaku zino kubeera nti abo abantu ng'okola omusango era bakwata oba kati twali twakafuna omukozi eyayigira zinzimiya n'atema kasitoma tuba tukyali awo omwana omuto myaka egyo akuba omusajja omukiiki ate nga zezo vidiyo ezibadde zitrending I think for the last 2 weeks emikiiki gibadde gifuuse emikiiki okitegeera nga bwe bagibakubira kamera zikola kiwe ez'okubizimbe ez'obwasse kinoomu ennyumba ng'ezo n'ezino gavumenti zeyawanikayo emikiiki gibadde gifuuse emikiiki abaana abo babeera eyo nga bali mu zowe bazoweza era kasita ziwera ssaawa emu nti tugenda kukola kyebakola kati babbira ku ndigi piki agibonga abonga piki abatazanyi okitegeera so mu mbeera ezifaananako bwe zitondowooza ogw'omukiiki wagulabye bwe bagumukoonye bano ababooda basasamala abo buli omu yabadde naye balina gwe bakubye neyawano yavugiddewo naye yavuze kapaalo muzannyo oba oluba lwe lunene naye nga omu bamukutte yajjanga agenda tubulira ekibinja ekirala gye kiri mwana muto nno myaka 19 mu mbeera ezifaananako bwe naye kati kyekino kyo siganye embeera mbi naye senga buli omu yalinga bba bwatyo omanyi kyenvitamu senga tuliwa that aside omukulu Lwasa nalabyeko awo omukolo ng'ayina kipikidde mu mama kyawasiza kyayanjudde Lwasa agenda kukomawa kyefuula ekigonvu ekikulu Lwasa kikyayagala okuyisaawo so Lwasa tumumanyi muze ebiseera ebisinga Lwasa buli waava mu mawulire aba afiirwa ng'omuntu kati wano kuba nina vidiyo gye naguddeko omugagga Lwasa ayanjuddwa n'asekerera abagamba mbu yaggwamu tuzannya waawano aleese ekibeibe naye likazi eryo bannaze entunula yali entiisa owulira naye ndowooza ganja tugenda kabateeramu bakalabe naye nga Lwasa wano waali yasooka n'abanga yerangirira mu bwavu n'akabira President Museveni n'akabira buli omu waliwo awo omugagga ennaku zino gwe bagamba mbu akuba ngatto simanyi Doni biki simanyi Negusi biki oyo n'amuwayo ku ssente awo oba kaali kabadi simanyi omanyi Lwasa mugezi nnyo mukola amawulire ayagala nnyo okubeera mu trending back then ndowooza ojjukira we yakolera Vanessa oba yali Vanessa bwe yakola omukolo n'agula omuntu bwasigala mu nnyumba ate omukulu oyo agenda kukola amawulire ng'alina kyabala olwalinaawo abala ki kakati saawa zino esooka abadde avudde mu mawulire ate nga gamukolera ng'omuntu tujjukirawo ebbaaka awo teyali mu mativu wangamba wamusangako emakindi namusanga emakindi ng'alina ebikazi ebinene ebyambadde obusaati bwa host project ya osegeera yali alina kyabala yali waluna mubirwa bwe kyagaana okuyitamu
Muhozi we yagenda e Masaka ojjukira ebigambo bye yayogera n'agamba simanye eno Muhozi biki n'agiyitaayita amanya ng'alaga kye yali abala wali initially oba okyokumuyita okumwokyayo tekyakola oba baamukuba kimmooni n'agamba basosoze baki n'ayogera ebigambo bingi nnyo so Lwasa agenda okujja mu mawulire alina attention y'abantu b'abayagala osika n'osimba oluseke era ye mugagga obumu ku bagagga wano abasimba oluseke kuba waggulu w'omugagga ate wabaayo bijodolo wabaawo asinga okitegeera kati yeyemu ku nkola gy'akola abamu ku bagagga basimba oluseke be bagagga ba gavumenti kale bino byakola binayo bimutwala wa gavumenti eno omanyi kyeyagala eyagala omuntu nga bamuwuliriza okitegeera kuba Lwasa buli wagenda mu mawulire ensi yonna attention esasamala kitegeeza bw'ajja mu mawulire n'abaako sayidi gy'akuba Lwasa otumujjukira ng'akuba omukulu w'emagere yamukubako gulooza lwaki yali amukuba akutta amawulire abantu bamuwa attention ng'ayogedde kitegeeza bw'anajja wano ajja kukozesa omukisa ogwo akube eno bamutemere mu mbeera ezifaananako bwe ziti kakati kiri ekya Moses kye twali tugezaako okunnyonnyola yali yeeteeka mu mawulire era babamuyita alina ebigambo byandiyogedde ebikakkanya ono oba oli awo avuganya naani n'oli yono ne bamutemera kati awo baamukuba kimmooni so mu kaseera kano okimanyi bulungi tukubye koona omwaka ogujja tugenda mu byobufuzi ebyakandanda butereevu so kakati atandise okuvaayo n'amawulire okitegeera mu mbeera ezifaananako bwe zito era bwe banaaba bamwokyezza ajja kutegeerekeka ajja kuvaayo ebigambo byayogera oba oli awo kuba oludda oluvuganya ojja bewulira nga ddala kituufu Lwasa wamuwulidde kye yayogedde so kati we byabala mu mbeera ezifaananako Lwasa musajja mukulu teyandize nnyo mu bintu bino nga buli kaseera ye talina baana be n'abaana ba Lwasa mutembe mutugambire ku Lwasa bwe yeeyambula bwe yeekola ki alina akagundi akatono Lwasa lelo like an envelope rekera okubeera nti weereeta mawulire buli kaseera bwakabanja enjavu adde buyangira mbwavu ebintu babitutte owasa ki Lwasa owasa ki wagenda yita which says ye n'olubuto omukazi adduke lukiridde luti olubuto omuntu nno kasita ofuna olubuto muze olufaananako bwezito kiba kirungi ne weesonyiwa abakazi ng'alina olubuto oluyinga ensaka y'amalwa olwo kuba ekintu ekirina okubeera ekinene ku mubiri gw'omusajja kalina bba kabina bina kasita olabanga luno olubuto luyisizza leva akabina kwe katambula omanya oli mulema omanya oliko n'ensonga z'ekiriri oba tomala oba tojja kusobola kakati Lwasa wakati mu kuba nti embeera ebyo byonna bye twogeddeko birina kakati abakazi obaagaza Lwasa ogadde nnyo amawulire naye y'amawulire gaagateekamu nnyo ssente abaana abawa ekitiibwa that aside nga Lwasa tumuvuddeko nalabye Bajjo musajja wange Bajjo Clear Process Alfonso ng'agamba nti ayagala kuwasa mukazi mulala era ebigambo yogedde bingi awo alina wano video gye yampeereza yalina omuwala Doreen tamusobola tebafaanaganya mbeera nti omulaba yampeereza wano ngamba kampi kakano kaddakiika nnyo abantu babiwulira atunno baagala obbiwulira kati ene katubiteeketeekemu katonotono bawulire genda ku peji zange olabe nti zinakuwa n'okwambala amasuuti wa minisita wamwagazaki kyokka buli ayambala essuuti abayagala kwa minisita balamu yabufuna ono Bajjo era yeyongerako ki kankubuuze ate nze obulamu bwendimu bwe bulungi okubanga siina kyokka ekyambula ku mukazi kakati Bajjo events nzadde abaana nina abaana 8 ndowooza 9 nyinza okuba nina abaana 8 n'ekitundu oba 9 naye nga apkyosesi nandibadde n'abaana 10 lwakuba omwera obalamu era babikyanga kyanga ne bamutwala omukazi n'abula omukazi yalinga azanya mu ibonizi bamuyitanga shenta yansiwa omwana ate omwana gwe nali nsinga okwagala bamuyitaga Andrew ate omukazi nga yakusibye ekyana kiba kikufaanana omukazi asobola okutega oluboko n'akuzala omwana n'akufaananya ennyindo olaavu nekola ki nefa negezaako okwanjulako awo bye tebyasooka myezi atunula mu kituli bwati olumanyi afuna bino ebiyumba ebikadde ebiyumba ebyo ebikadde ebitannagwa akugera ojja n'atunulira mu kituli kimu we bayisa emiti nga bakola bwerubbu omwana takufaanana ennyindo gimalayo bw'anoonya mukazi ategera ng'ayagala abantu
nga kyagala kubba bintu kibiwe mwana wo kakweko okufa kowulira nti bakayinde byobugagga abaana abalaba ozadde ebbali ne babonaabona era bambuuza ekibuuzo lwaki bajja owaye wasaako ne bikolema nawasaako because nali protecting abaana bange abalala nga sibakolera mwana omu kuba omuzadde bwoba olina abaana bonna balina okuba ne equalities abaana bonna balina okuba nga obaagala kyenkanyi that's why nti bataata baba banjawulo ku bamaama nti bamaama bafiira abaana bawe kiringa buviririzo nina abaana abasomera mu kisolo bona nabateeka mu ssomero naye omukazi bw'atwala emmere ku vidiyo awaako mwana we wekka ate ate nga kitabunaye kati bw'otuuka mu myaka 34 gye ndimu olina kuba nga otandika kulowooza future osanga omukazi nakusaba iphone ya $6,000,000 naye ng'ajjidde ku booda talina na mmotoka ewaabwe tebalina malaalo najja n'agamba nzefa iphone 6 simanya iphone 14 egula $7,000,000 naye nga ne ku kyalo taata bwe yali akula tiyamuwadde katooki kati abalala lwaki mutusubirangamu ebintu ffe bemuna by'obukulu nolowooza nti bajoze ngeze okusatisfyinga needi zo kyova olaba nze mbabuulira nti nze noonya mukazi alina bino wammanga olina okuba nga oli muyonja 100%, olina okuba nga oli mulungi vandaba abakazi bangi onako osobola okulaba abakazi 10 bonna nga balungi kati olina okuba nga oli exceptional bayirayo bakagulawuli yange sikwanyeko bakazi babi oba mungoberera n'abaana kendi balaga abaana mujagamba si babbajjo ate nga nabakola dni lwaki siba kitegeza naye yekakasa obubi amanyi yabikwana mubi olina okuba nga oli mulungi ate sagala kirasi yadde oli neyologezigezi olaba abakazi katonda beyaloga obutafumbirwa kati abagamba dolini taŋŋaananga dolini yakugana amanyi n'abantu bange ku social media okutugana netusaaga dolini yakulema dolini teyannema nange nematira siri mubi nnyo bamusuubira nze nematiramu okunamaka njagala kusetolinga mwaka guno njagala kufuna omukazi omutuufu nange mbeeko ate jaketi ngende wa pastor Tom nafuna omuwala omulokole gwe badde nawo omulokole alina empisa embi oyo omwana alina empisa embi ofunda n'abo mu bbaala oyagala ne baganda bo nti badde babanoonya bwogaba omutwalo ntobawadde kyo naye ne bwotambula butambuzi naye ani akwata essimu nagakandabe bw'oyogera nabo kati omukazi ki laavu ye ekisirusiru sijagala kakati kankubuuze mwabanda bakusiba akativi temukatanga kusimuza abakazi temukatanga kusimuza abasajja mubeere mu bantu bakulu banaye abawala bakyaki mubaveeko bayina ebizibu ekisooka bagenda mu kyaki nga baliko olubaale baliko emmandwa baliko ebisiraani amalogo kati baba bagenze kubagobako ddogo gyagwira ku musajja naye n'ofuna ebizibu nze konseputi yange ngamba nti iraga geti prostitute abadde yeetunda okusinga owa kyaki kakati nakwananga bayaayi kakati kiri ekyebizigo ekyanswazi ekyo kyaliwo accident nejja ekijjukiro ekyali kinjasamira kati abasigaddeyo bakwano boona abamanyi bona bayaayi zinagwanga ku biyaayi kakati omuyaayi bwoguzaalamu tosobola kwegaanamu olwokuba kati naye asolanga ku biyaayi zenna mmotoka sitankukebeza nga oli mulamu motoka aye nina ekizibu nzaala kusipiriza nabo bamugumba ng'olubuto zinazaalaku omukazi omugumba bayinawo lasitiboni okiwulidde omwina yatazaala njagala omuleete ku kamera kuno bwe sirimu olubuto munkuba emigo amazzi gaakyo that is Bajjo for you. Anoonya mukazi Bajjo alina abaana 9 naye abasajja abakulu waki beegumbiridde nnyo omuze guno kame kwagala kamera omuzannyo gususse okuvaayo n'ogaa nti njagala naye yandigenze lumu ku show ya Bukedde neyagundi babiwulira n'agenda natottola ekika ky'omukazi gwe yeeta show yagwa abantu abasajja abakazi tebakyalaba wali olabyeko omukazi omulungi mu sheeyi baba babi era ojja nga oli mulungi baba balowooza oyagalako oyina bibyo byeweyisizaawo balowooza oba oyina byo byeweyisizaawo that is Bajjo for you anoonya mukazi naye nga Bajjo tali serious ali nnyo muzannyo abeera nnyo muzannyo era gwe omukazi ojja genda omweyiwemu ogire simanyi biki noonya ku Bajjo tasoboka ajja kuwemula ajja kuvuma King Saha ne Dr. Tyamali bafaashi King Saha yavuddeyo n'aga ngenda kukasamba mu mbeera ezifaananako bwe zityo lwaki takaleka nabadde mmanyi tekanaazikira tekasobola kasooka kamuleetera lubo tekasobola eŋŋamba bannange kati okalaba kano kavumaavuma buli omu awa ate kasitooba nga waliko eri kaba kajja kuvuma tekajja kukulekera kuba ebigambo bya Saha n'ebigambo byako ebyasembyeyo kabadde katidde naye nga kakati kagamba ku magulu nga bawooliye waawano tosobola kunkuba kunsa jakasambirako tukana nabamungu mubyakasubira damali akunenjala enkaluma enyini ntono nnyo bayibi osala bayibi kunene obuma omuntu sina kwengumi nkugambye mukole enguudo zenakawuka mutusalire ku mazzi abavubi mbakkirize badde mu nyanja bakube ate bwe nogamba nti olongoza ensobi kati nze minyona nobudde nsire mwoyo fuulu
kama kugira kukalika kuba obango yagala kukyusa nsi ensi erimu obutemu abantu bafa abantu babakuba abantu babatta ate nga kwagala okujja mbuyinza agala kunkuba then goba omusiru ibijjamuzi polisi zamwe Dr. Tamali yenze kwadi yogera kubijjemu polisi mwisanda ko mu lukubo lwe lumu nze wofula nso okujja ne tubijjemu polisi musijako omuzannyo Dr. Tamali fulu figa utatugira kubizu by'abantu musirike mwana mumube umama agera kutibi kusesa abantu wakiri mu ambulance ekigambo kabaka kitegeeza kitiibwa kitegeeza kyambalo kubanga obwakabaka kyambalo kati engeri gy'ofaananamu ffe twakula tumanyi nti omuntu afaanana bw'ati agenda mulalu era singa oteekaawo n'oteekawo naawe netusimba wabiri mu maaso ga maama wajja kulondawo nze kubanze sini wanjaga wayinira ku tivi nonga nti abavubuka banywa enjaga gwagala okukyusa ensi kyokka gwanywa enjaga lengera bw'ofaanana katikakali ku njaga oyagala kukyusa gavumenti ya Museveni abanyarwanda babali mu byero oyimba nnyimba za revolution 10 naye gwatambula n'ebinja by'ababbi mu supercasco gavumenti ekwatangako olwali musibulenze moke bwongo bwanjima Samona agamba bw'ati nti endabikayo kyekitiibwa kyo omuntu nga bw'alabika kyekitiibwa ekimuweebwa naabo abakuwaana bonna wali akuwa kitiibwa balaba omulalu eyeeyongeza otunulanga abajulizi b'ennamugongo wenna okufaanana nga bazekketta olinga kiriggwajjo olinga gyafiira oba kisitomuto olinga mukasa kiri wawanvu totegeerekeka oli myaka 30 olina ssente erengera bw'ofaanana ogenda kunkuba tosobola kunkuba kindisa kubanga siggwe Katonda efuto singa lyalisasula efumbo lyomwamuliolaira nti singa kati muli bagagga nnyo naye nga bwoli bw'okola otya ekitegeeza ekintu kyonna ekitalina makulu mu myaka asitoweza 3 n'omusoba takyakikola anything which is not productive muweze emyaka 3 kiveeko mukose fujjo radio yabikola yagalirwamu kitiyafa bwogaba omukola okoneberera okunawo Katonda bwagaba enkuba kweyantonda kweyeetonda kati nno njagala nkukakase eno ensi si ggwe Katonda tolina kyoli eno ensi si yo kayimba kazanibwawo agenda ku poliisi omwami towewereranga mukuba singa eti abantu saako obulalo banenfa sikwabera ewano toddamu kummanyiira era nkukakasa tojja kunkuba nga lunateekako nga lujja kuseerera mu kinabiro omutwe obwongo bunateekako nga ate ekyokunneewera obwewerezi mu myaka 10 togenda kugabuza kubanga nja kukakasa nti mpeereza Katonda katukakase kati zino ntalo zaba Katonda bwekulaba okola bividiyo ya revolution wabeera wawe ekyoto kyandawula ndimmanyi kubanga ebyobusabize ndimmanyi ekyoto kyandawula kibeerako n'obubuzi bwemusalaasala kati kubaalewo ne Katonda ajja tuwuliriza kingi sawa tojja kunkuba olina gojja kusindiga nkube because I'm covered by the blood of Jesus. Oh my God. Temujja kuwona nsiya enkulaakulana esookera ku tonaaba oyagala basale bbeeyi y'amazzi ekyagaana okunaba bbeeyi y'amazzi era waggulu tewali yaga okubidiba bwoba ogenda endakawuka tewaliyo mikka salako enviiri labika bulungi mukama akuwadde sente ofananga kino omulangira ate ng'ogenda kuntuba ngundi musiru kunze naawe ali musiru bateekewo babiri abo naga kafubuka agakwetoolodde tosobola kuweza myaka 40 Kasuku kyeyagamba ku rediyo nti rediyo effujjo lyakola agenda kuba omutwafe ne mugaa Kasuku yalanga okufa kwani kati ndanga okufa ogwokubiri kingisa nga lunaateekako nga lugenda kuserera mu kiraabiro ku tayimuzi okuddewo omutwe ekyokubiri togenda kuweza myaka 40 ye ate mumanyi kinti onaatera okufa kuba mungu bw'abaana atwala omukube ennaku ana ezisinga obusiraamu bugamba atandika okukola ebiryanyuzi atandika okugaba atandika okwogera amazima atandika okweyogeza ebiringa ebyo kati oyinza okukola munnaku zaananga obulayo kubirezi kati nze nkyaliwo kuba kyagulanyo bwali obuyinza asooka twitanze nampa ekifo wali ayinza okuwa ekifo mu gavumenti ng'ofaanana bwo era lwalira enkyukakyuka bwe najja fe tugegigalirwa kuba topimiddwa ogereddwa ng'ozanyidde kuweereza wa Katonda ndi musajja mulokola nkeera okukola kyempulira nti kigasa mu ggwanga nga nawe byokola bwolowooza nti bigasa mu ggwanga nange byenkola bigasa nakubuuliridde nga mufuuka munnaako kyeyo ddalu solution omanyi osobola okusanga omulalu ayogera oluzungu ekitegeeza nti munamu yagwa eddalu ng'ayogera oluzungu ye ate tumanyi kinti bwonywa enjaga owuliranga ebinnya ebyennakawuka tumanyi ky'olulugugo baalukola ddanga Dr. Tyamali mukambwe nnyo okufiira omususa ebigambo ebyo yabadde abiweerezaani King Saha so King Saha wakati mu kugaa nti ajja kukuba omuvubuka oyo amanyi bulungi nnyo tajja kusobola lutalo lwa kuwaanyisiganya bigambo naye ate tajja mukuba kuba atakyakala mpozi anamugumiika comedy store ono yakimanyi ate bino n'ebyokukola comedy yabivaako baamukuba obucupa yakimanyi bulungi nnyo nti mu kwogera kwe mwafuna ekyamuleetera okwatakinga King Saha kwe kutandika revolutionary songs zino revolutionary songs zino oba oliawo zirabisa ate bano abawuuna omuki omugaati so bano abantu babateekawo nga bamasinale bwe balabawo omuntu yenna
ajeyo ensingo olw'okuba nti bamanyi okwogera yona agamba agenda kuba ono Dr. Tyamalene full figure bayitiriddwa mwasamira so mu mbeera ezitambulako bwe King Sir ayinza obutafuna busobozi kukikola ne bano bo ate buli gyakoma okwexchanginga nabo ebigambo bafuna chance bokola omulimu gwabwe oba oliawo gubasasuza payroll ebegaziwa yes so mu mbeera efaananako bwe zityo bafunira mbuddi omukulu ono atembeeta ki gavumenti eyamuweerera so mu bigambo ebimu byempulidde byayogedde mu bigambo byayogedde naye kiraga nti gavumenti wadde aginako attachment oba oliawo emusasulira naye ntimbi agimanya atya nti mbi mu statement sizakoze agambye mu busiraamu omuntu bw'aba anaatera okufa atandika okugaba atandika okwogera amazima ndowooza wabadde ekinyusi kuba ekyaleeteddwa omuvubuka ono okwataakinga saha ffenna tukimanyi nti kukola ki kwogera mazima mu nnyimba zino zayimba so mu mbeera ezifaananako bwe zito King Sir bw'avaayo n'atandika okwexchanginga naye ebigambo waliwo omuntu ng'ali awo aswamye buswami ye ng'ekimusasuza mu bali ab'oludda luli ani agenda okuvaayo akole ki abeeko obubaka bwayisaawo obusobola okumalako bentembeeta emirembe so nkimanyi bulungi nti nze banteekawo nga bagiyita batya nga ndegeya gwolaba eri yonna nga alina ekintu kyonna kyayagala okwogerawo ekigenda okuggula amaaso vaayo oleekaana ennyo waawaale eddoboozi lyo limubikke oli asobola okuba nga tamanyi kuvuma gwe amanyi okuvuma vaayo omuvume byonna ebimukakkanya oba oli awo akole ki yeetiiririre kati King Sir kyeyabadde alina okukola okuba ono psychologically tomuddiza kuba omuganda agamba n'okuyumba n'oyo atakuddamu owunzikoopo ye kyekyo ekimala empaka ng'okenekerawo abakoze emitwe ng'emmamba King Sir yes bano bo babimanyira King Sir oli muyimbi tebabimanyiira ayina entalo zino I think yandizitadde nafokasinga kuyimba ayina sigala mu kumulamwa bwe zibanga ennyimba 10 ffenna tukimanyi bulungi nti akyalina olugendo lunene yakati waako bbiri oleekaana na bano King Sir naye tagira nnyo okategedde tasiriwala nnyo kutuuka wano so mu mbeera ezifaanana bwe ziti abantu bonna baba ne security yaabwe nga ya bigambo okakana gwe bwoba n'omutima omunafu ng'opondoka omanyi omuntu gwe basinga ovuma abo bonna baba employinga kukakkanya ki si struggle mukakanya struggle ani omuntu gwe basinga ovuma mu Uganda Bobi Wine ne Alien Skin ne president ne bamuyisaamu butereevu bananerabidde owekitiibwa Charles Peter Mayiga be bantu bana abasinga ovuma kati bebekulu yali wano bwe tubiteeka mu peking order ani asinga mu peking order tubebaza kubeera nti mutambula afe ku mukodo gwa Megatron Media naye nga King Sir beeramu ku magezi tojja kumalako n'abasajja bano bweyimba imagine oyinako ennyimba 3 otandise okutendewalira ovume bano baveeko bajja kuvuma leero enkya ate tolina gogenda kukuba mu Uganda wano ensobi gye yakoze mu Uganda wano tolina gogenda kukuba tolina gweyimba nyimba zo osirike naye nga ganja ndowooza Spice Diana tumwetaaga ne Shiba tuyitemu katonotono Spice Diana ayina omuze ennaku zino guyingira Shiba ye kyekiri kyogambye King Sir yemba kuva mu kwogera yemba kuba mu bali kakati ono Spice Diana bw'ayogera nga Shiba ayimba era nalabyeko awantu awamu waliwo TikToker ayina fige mulinga eyekiku alinga omufaliso omusemu akawero omanyi TikToker beegumbulidde omuze gw'okuwemula kati ate eno ebyaffe birala ebyaffe tetuwemula ebyaffe tetuta butambi nga omusajja ayina akagundi kalinga eno ekiwabyo eddobo kalinga gano amalobo ge balwanyisa mu nvuba embi gana amalobo gakokota andi galeeta buli kimu otaddeyo omusajja alina ebintu ebifaanana mwaba obutambi tetugenda kubeera nti tubawabudde we come here to analyze issues wabula nnomba neetyobudde tuwa nsonga era wenziya nengamba nti Spice kyokola kirungi okubeera nti olumba okugjayo sente zange zeyanteekamu otoya ntugamba nti Spice kyokola si kirungi okulumba Shiba tuba tuyina ensonga lwaki because we believe that Spice ayikyalina bingi mu maaso ennyimba zino ez'okubeera nti
olumba zirumba simanyi luyimba lwokoze lulumba lukoze ate ekisinga okwennyamiza mu mbeera ezifaananako bwe zityo Spice Diana yalina approach mwatambulira oba oliawo okuvuganya ne Spice ne Shiba approach eyo yali etya Spice ono yakubanga music wabula music namugattako sympathy ye tumulaba mu charity tumulaba mu kuyamba abantu ali free nnyo n'abawagizi be ekintu ekyo kyamuyamba nnyo era ne kimuleetera ne ku extent oba oliawo esemberera Shiba n'okutandika okuvuganya naye okitegeera naye nga kasita atandise okuteekamu entalo oba oliawo ez'okulumbira ddala direct awo omupiira abagukoze eki abagusudde ndowooza ennyimba ziringa 10 zeyakata naye nga zonna nfu ziri mu kasero bw'ozitunuulira bwezito bogus songs temuli makulu kyokka ate ono gwalwana naye yamukuba musically kati sipimika omanyi we yamukonye alina line yawo gye yakubye oba ndi muzibu temungeza ku birungu oluyimba line agikubidde mu hit song kyokka ate oluva onyuma lwolwo oluyimba lwennyini olwa sipimika emabega kawe era wabaddewo mega tune ebadde etambula so Spice kyalina okukola kwe kulabika nti addayo nga bwe yali atambula kuba realistically abawagizi yali abayina sympathy ng'agifuna ng'akola ebintu byoba nga bamwagadde naye bino ebyentalo tojja kusobola entalo aba music bw'otandika ate n'okuduumira bino ebibizi gundi ebyo ebitategeerekeke oba tojja kusobola ate oyinza kulwana ntalo n'abantu gamba nti ate ofuna abantu abawemula mbuze ndi ready okwogerera omuyimbi number authority gwe olina bigambo ki by'osobola okwogera infact kati bw'obanga otandise ku deployinga abantu abo kitegeeza ate obwongo nammwe mutambulira wamu n'ono obwongo buwemu kibutogiya kuba moze ejjanzi libuuka n'enzige kakati mu mbeera bwetyo oba tulaze nti bagenda kutambula tetulina budde kati nze wonsanga nga mpemula nze I do analyze jangu o defending Spice Diana mbu kyeyakoze kyabadde kituufu ekyokubaani Shiba kuba opinions buli omu abanazize obwongo buno buli omu alaba mu bintu mu ango ndala kyova ali mu parliament wabateesa omugezi yayogera omusiru osigala otundi ate n'omusiru seba ayinza ofunvubira n'agamba nze bannange wadde muga nti twetaaga kuzimba nguudo naye ffe nze njagala binnya netutegeera obwo omutwego so mu mbeera ezifaananako bwezi naye nga tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media tugamba nti nobeera ng'osubscribinga likinga ate obeere ng'osharinga tugenda tuli mu weekend naye abawala bayiza omuze omuwala omuyita n'omugamba kutwaleko out najja nekikwano kye ate bayiza omuze bajja n'emikwano gyabwe ng'omuwala mubi babi baali abalinga busaanyi ala kino asaba byatasobola kulya ne gye muleseewo n'atandika okusika bw'ati amasowa okoze oti eriiso n'alirya ye ebiviri lwaki tobirya baana mmwe muleke nammwe ennyama ogireseko yonna alaba essavu erire kuli nze limpe ndyeriire mukikomye mutwesonyiwe temukola bintu musobe bulungi mweraba